Yes, mbaniriza kadde kano mwasibye mutya muli mutya mwenna abagifollowinga nammwe abagyekuumirako eno bagita Fadi TV gyenkugamba nti comment section weeri awo so ntera obaka mu comment section ate osigale ng'ogifollowinga oyongere okuba ng'ogyekuumirako Fadi TV egya updates mba nazo each and every single day nkugamba nti comment section weeri awo so kontere obaka mu comment ate osigale ng'ogyekuumirako n'okuba ng'ogifollowinga ex wa Dr. Amuza atabuse Bushira agamba nti munnange yo mwami we yali akyamwagala wabula ono avudde n'akola ki n'asaba Rema Namakula okukkiriza Amuza okukeberanga ku mutabani waabwe. Jjukira information etambula eraga nti Amuza ne Bushira bagenda okubanga baawukana nga bazadde omwana naye mbu omwana takyalaba ku kitaawe takyalaba ku kitaawe kati ebbanga ggwanvu nnyo. Bushira yagamba nti Rema Namakula amusaba busabi akkiriza omwami we okuba nti nakola ki akyekinga ku mutabani waabwe. Bushira yavudde n'agamba nti Amuza ye yali tamukyawangako yali akyamwagala just nti Rema Namakula mbu yayingirawo wakati waabwe mu relationship yaabwe oluvannyuma lw'okuba nti yali akola ki yali yafuuka kugamba omulwadde wa Amuza era nti no Dr. Amuza nti yali kugamba omusawo wa famire yaabwe ya Rema Namakula. Ebiseera ebyo nti era yajjanjabanga abawaka wa Rema ndowooza okuleka Eddie Kenzo naye abaana Rema nga omanyi kubanga eryo famire ezimu ng'oluusi zirina dokita waazo nga yajjanjaba famire eyo babikooda ebiseesingako kaluusi bitera kukola nnyo mu famire ndowoozi era abalinamu akasente bo ne dokita waabwe ayina eddwaliro gy'akola naye nga buli kibatukako kyonna bagenda wuwe ne bamwebuuzaako nti waayi omuntu wange yalumbiddwa ekirwadde kino bwe kiti mu famire yaffe yalumbiddwa ekirwadde kino bwe kiti yeetaaga ddagala ki. Kati Amuza yali dokita waaki wa famire eya Rema Namakula era abawaka bonna nga yabajjanjaba n'abantu ba Rema n'emikwano gya Rema nga omanyi ebintu bya famire nga yabajjanjaba naye mbu ekyavaamu mbu ate kyavaamu nga Rema Namakula akoze eki nga ate atwalire ddala Amuza ng'omusajja amutwalire ddala kubanga Bushira yagamba nti tebaafunamu olutalo lwonna wakati we ne Amuza nti baayomba ne baawukana pe. Alabirawo ng'omusajja akola ki ng'akyuka ng'agenda ebyaddala ebirisiya naye teyakaayana nenaakola ki nenaamuta n'agenda. Ajjukira omwaka ndowooza gwadde gwa 2022 Bushira yafuna omusajja omulala kati neebuuza Bushira afa ki ndowooza kale ndowooza oba oli awo ayagala ndowooza omwana addemu okuba ng'alaba ku kitaawe kubanga ze neebuuza kati Bushira aba yafuna omusajja omulala afa ki ne Amuza amwesunye kubanga Amuza already yamuvinga dda ono yafuna dda omukyalo omulala kati Bushira mba simanyi aba afa ki ndowooza omwana omulengera yooyo omwana yooyo. Abasinga bavudde nga bagamba nti Bushira ndibanga akyagala omusajja era Bushira yavudde nakola nti yakyegaanye n'agamba nti ye omusajja yali akyamwagala era tebayawukana nti bayawukana mu lutalo nti bayawukana beerangidde ne beekama mu kwawukana kuli okuzibu okukaawo kyagamba nti kyajja buzzi omusajja n'akola ki n'amusuulawo n'atandika okubanga kugamba akyukakyuka mpolampola ekyavaamu n'agenda erabira awo ng'alaba nti ate Amuza ne Rema bakoze emikolo. Yagamba nti n'emikolo yagyekanga ku TV n'emikolo yagyekanga ku TV ekyo bayita omuntu ng'alina essente. Abasinga bavanga bagamba nti Amuza agenda wa Rema Namakula lwa nsimbi ate nti Rema sereebo ate mbu Bushira talina kyali akola ki talina kyali ayinawo era nti Rema Namakula yayambako Amuza okuba nti nno agusa akaaliya ye ey'okubeera dokita yamuwa sapooti ey'amaanyi eba ey'enjawulo Bushira gy'ataali muwadde era abantu bangi bagamba nti ebintu bingi nnyo ebyasikiriza Amuza okuba nga agenda ne Rema Namakula bingi Bushira by'ataategeera ne Bushira yavudde ng'akola ki nga yemubulugunya ng'agamba nti Amuza takyagala kuba ng'akyala okuba nti nalaba ku mutabani waabwe ndowooza omwana we kayagala nnyo taata we ndowooza
ayagala nnyo okuba ng'alaba ku kitaawe naye ndowooza bwe ebbanga kati likulunguludde akaseera katambuliridde omwana takyalaba ku kitaawe era nga Bushra kimuviddeko kubanga akola ki kimuviddeko kubanga munnange abiteeka ku social media ng'egamu ku mawulire aga trending akadde kano ku social media bagita Fadi TV UG following KBTV UG kusanike Ana TV Uganda na Fadi UG News nkwebaza gwe ne subscribe nga nonyiga kadi nti kiwakola kya tabu nnyo kiwakola kya mutawana nnyo kiwakola kya bole nnyo kiwakola kiyakabi nnyo okubanga wa subscribing ate nonyiga kade bamuyita Bushra eyali mukyala wa Dr. Amuzuba ex wa Dr. Amuza Sebunya owa Rema bintu bya ddala bintu bya laali bintu bya ddala Amuza anawuliriza omulanga gwa Bushra nagera nakola kinakyalira ku mutabani waabwe bwe baali bazaala ddala kituufu Rema Namakula yalemesa Amuza okuba nti nagenda okubanga akyala okubanga visitinga ku mutabani we okubanga agenda okubanga amukyekingako naye bitambula akadde kano mugenda okubanga mugifollowinga n'okubanga mugikumira updates mujja kuba muzifuna mu follow swing we just kyolina okukola kiri kimu kyokka kunfollowinga followinga subscribinga nyiga kade byalo bindekere ojja kipingibwa nga obeera updated each and every single day ayine gamba nti subscribing onyige kade bagita Fadi TV UG ensonga za Amuza Rema Namakula nsonga za baby waabwe omutabani gwe baali bazaala kukiragamba nti omwana Amuza tasuuliridde takyamukyalirako wadde omukubake olubu lw'emmunyi wadde okumulabako okumukyekingako olw'ensonga mbu yafuna Rema Namakula era Bushra yagamba nti Rema akola ki aleke ebbaawo agenda alabe ku mutabani waabwe ye Bushra ndowooza Rema Namakula yalemesa Amuza okubanga akyala okubanga alaba ku mutabani waabwe mwera